nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi ekibeera mu mikono gyo yanyigiriza abantu bwe bwongo bwabo abanyigirizibwa. Era olunaku lwa leero ne babawulira nti wano omuntu aze n'atematema abantu 10, ojja kulaba ng'abapoliisi 2 oba 3 ng'ate bagira ku pikipiki. Naye bwe babagamba nti Bobi Wine wuuli ali mu kugula nnyaanya oba wuuli ali mu kwogera n'abavubuka banna, ogenda kulaba emmamba, ogenda kulaba zipatulo, ogenda kulaba n'abasirikale mu byambalo by'enjawulo. Ekyo njagala kibamanyise bwe muba temunnamanya amaanyi gammwe bantu mmwe, njagala ekyo kibamanyise amaanyi gammwe. Mwenamanya mwabadde mwawulidde gye bavuddeko basaba ne bannyabo. Mwalabye nti nno tetukyagendera ku mazima. Amateeka gaffe gagamba omuntu waba yeebuuzibwako naddala nga yagala kulembera abantu bamukube mu ttooki. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma. Era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku 2 okuwaayo ebiwandiiko byange bikakasa nti nasoma. Akakiiko ke kamu tuuliziganye. Akakiiko ke kamu omunnamateeka omu n'avaayo n'abanja ebiwandiiko bya Pulezidenti Museveni ne mukyala we Janet ebyokusoma. Era kyogerwa era ne mu makirabe bayisewo ebbanga ttono Makerere nejja. Yonna yonna ewaterekerwa ebiwandiiko ne bajja. Twena tukimanyi nti Pulezidenti atufuga talina biwandiiko bya buzaale oba bya kusoma byateekayo ng'agenda okwesimbawo. Naye ate tekikomaawo ne mukyala we okusoma kwe kwebuzibabuzibwa kubanze ng'eyasomera e Makerere. Walingawo olugambo nti mukyala wa Pulezidenti teyatuukiriza bisaanizo, teyakola teaching practice. Naye ebiwandiiko byonna byonna byajiridde Makerere. No, ambulera gireke. Kakati tebyakomyawo bannange. Mwalabye emmotoka ezaze okuzikiza omuliro e Makerere. Mwalabye nti nno ettendekero ery'oku ntiko mu Uganda lyayidde ne lisirika nga tewali mmotoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo. Naye nga emmotoka empya amazzi ag'okukuba Bobi Wine ne Besigye gabeerawo nga gajjudde. Naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo. Eyo y'emu ku nsonga abasere ne bannyakulo lwaki navaayo ne neesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange. Abasinga wano waliwo beneekana nabo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka. Mundabye nkulidde ku street ng'oyo omwana Oscar Wine. Oyo mwana kyuka basome ekigambo, nsomye ekigambo ekiri ku uniform ye ng'ataddeko ekigambo embwa y'okubbala oba embwa y'okukkubo. Omujiji gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaye oyo mubanda weweeka mota, twajja tubikyuse bifuuke ebirungi. Kyova olaba twekiririzaamu, kyova olaba tetwekweka kugamba abantu nti tuba mu ghetto, kyova olaba tetutya kugamba abantu nti tuli bamulekwa tuli baana b'abanaku, naye okusingira ddala tetutya kugamba nti tuli bannayuganda. Mu mwaka ogwa 1980 Pulezidenti yaliwo yavaayo n'ayogera ku TV eggwanga ne ku BBS n'agamba Pulezidenti Museveni si munnayuganda. Ekyo ekibuuzo kibaddewo okumala emyaka 40, ekibuuzo ekyo tekiddibwangamu. Tulina okulowooza nti abantu abatumu abayisa ensi yaffe bweri bati tebalina kwagazibwa ggwanga lyabwe. Naye olunaku lwa leero saagala kwogera nnyo ku bibi, saagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe. Ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda terinayo bantu balala okugjako mmwe. Mwe bannabuziro buziro terinayo bantu balala okugjako mmwe. Mwe bavubuka mmwe
batandika omulama guno ng'abavubuka naye mulongo wuuno abadde emyaka 75 ng'amanyi tibannakyemalira bakuba emiggo batano okutta kuba yaliwo ku mulembe gwa Amini, yaliwo ku mulembe gw'Obote, naye n'asalawo n'ayimirira wamu naffe. Era ensonga lwaki mpulira nga nina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera mulongo. Bakadde bange bakitaffe mu Katonda, munansonyiwa okwogera amazima amangi, naye ne Bayibuli eyo etugamba nti waabeerangawo abasajja ng'aba Mesaki, abasajja ng'aba Shadraka abaayimirira mu maaso ga kabaka Nebukadduneeza ne bamugamba si ye gwe Katonda. Tuli mu mulembe nga ne bannaddiini batya Pulezidenti Museveni naye nga bakimanyi si ye Katonda. Bino byenjogera simanyi oba lunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu, simanyi oba ye wiiki yange esembayo, simanyi oba ku mwaka gwange ogusembayo, naye njagala bategeeza nti bemutya ate goba batya nnyo. Njagala okubeekereza nga mbategeeza bannange nti olutimbe oluli wakati waffe n'eddembe lyaffe bakuyita kutya. Byonna ebyo babiteeka mu bwongo tusobole okutya. Bwe weebuuze nti omuntu lwaki akutya nnyo nga tolina mmundu, tolina njinja naye ng'olina jasiti mazima. Era njagala nammwe mugende nga mukigamba bannammwe, kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Siyinza kukakasa nti nafuna omukisa ogukomawo wano, naye kano gemba funye nekino nakyo kankibagambe. So mukadde waffe omubuulizi, mukadde waffe omusumba, nze Kyagulanyi Ssentamu, era nga neesimbyewo okulembera Uganda yaffe gitwala mu nsi ensuubize. Era okutunula ku ndaba gy'endaba Uganda nsingaga nnyo, kitetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mbanga nze Pulezidenti. Ndabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi, bannange temunyigire abapoliisi, nammwe baganda baffe abapoliisi n'abakola mu bitongole bikubaddembe mwenna. Bannaffe tetuli balabe bammwe, tetulwanyisa mmwe, tulwanirira mmwe. Era nze bwe naabeera Pulezidenti, buli wa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufunanga $1,000,000. Omusawo asinga eddala erya wansi alina okufuna $1,000,000. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa $1,000,000. Kati mwe abasomesa mukyali awo mukyakuma mu ngalo, ngenda bawa sente z'omusolo naye mbatunuulize eri Ssejjogi, kubanga tetulina kubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubye omuntu okutowa boda talina musango, oli mukubako wantu sente, ekyo tekijja kubawo. Naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku ne muyitamu. Kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe, n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulira muweebwa ekitiibwa, mwambale fulaaga, mwambale bendera y'eggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde. Abasawo wakati mukuba engalo, njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisaala gyammwe n'okubawa ennyumba ennungi n'okumekinga sure nti nga bwe kyali edda, bino nno byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo. Ejolaba gye bafuula CMI yali Doctors Village. Era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita batiica, kubanga omusomesa n'omusawo n'abapoliisi yalinanga ekitiibwa, ekyo tulina okikomyawo. Kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe.
abo banyinaffe abo bakodomi baffe era namwe abaana bato mugenda kufuuka abapoliisi mugenda kufuuka abadokita mugenda kufuuka abasomesa mulina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe. Banange bingi nnyo bye twagala okukola. Nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga bye tubaddeyo ne tufunye obudde ne tunyumyamu ne jjajja Mulungu bye tubadde twogerako era nga jjajja atugamba munaakakasa mutya eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera. Bassebo ne banyabo tukisobola. Kati nga maliriza ddala njagala okubategeeza nti tugenda mu kulonda. Obubaka obusooka njagala kuweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi. Mwabo abalwanyi ndabamu abaana ng'abo ba Freedom Border, ndabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo suwa ssente ng'amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obukitembe n'obukitembe bwa ssente. Naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe naye n'osigala nga mukyali ku mulamwa. Baganda bange sina kigambo kya beebaza naye njagala mumanye timundi ku mutima naye Mukama ng'akkiriza lumondi batege nibakakasa kyenkulya oba kubuddako njagala bugende eri mwenna abeesimbyewo mwenna abeesimbyewo. Njagala mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako byeffugaddi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abo abeesimbyewo kuba abapoliticiani abasinga obungi sigambye nti bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyenaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Baganda bange nze ndi memba wa parliament era nkakasa ti ne bwe nandizeewo ne neesimbawo oba oli awo nandibawangudde. Ate era nkakasa ate era batebadde weddeko naye kanfundikire naye kubanga tulina ekigendererwa ekinene baganda bange ekyokukyusa eggwanga kubanga mmanyi tinebembera memba wa paliamenti naye nga tuli mu nsi etaliimu mateeka nga tuli mu nsi Musase leka mpundikire kuba akazindalo kavaako banange enkuba nyingi muzikirize mpundikire mu dakiika emu yokayoka musirikireko obudde tubutaase. Manyi nti bino ebigambo bikulu obibuulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa bakubamu kampeyini mu bagambe nti buli omunsi mulabe wa munne. Ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu. Mugende mu bantu naye engeri gy'oyisaamu munno engeri gy'oyogera ku munno yegenda okubuulira abo bosaba akalulu kikyoli. Ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka. Olunaku lwa leero pulezidenti waffe eyabaako mu kibiina kya NUP bamuwamba ali si ku poliisi. Amagye gavayo ne gakakasa ge gamukwata tegawa nsonga. Batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo naye nga bateekawo omusango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata. So ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange bye tulwanyisa ate bye twagala okuggyawo.
njagala obategeeza nti buli omu alina okuzanya paati ye gyali. Buli omu gy'oli gy'oba obeerera olw'omugaso. Yimirira ku mazima, amazima gakufuula ow'eddembe. Kola ekituufu newankubadde tewali akulaba. Ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze. Era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze. Jjajja Babirye, wumula mirembe munnange. Mukama akuwerekere, akusonyiwe n'ebyakusobako. Naffe tukyali mu lutalo, lazima nga luwedde tujja kwambala engule. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Enkuba bwezze ne mugamba nti yogera tokola ki? Kaakano tugenda kuziika si weewaawo. Nange gwe mukisa gwe mba nagwo wano bwe mbalabako. Kubanga mutukoze bulungi. Mukulu Bobi Wine. His Excellency. Amasoko gyeko wano. Wakazira lukateekeko. Wakazira lukateekeko. Dala. Mutuwe space abantu awo. Hello? Owomuzindo okay. Bw'obadde oyogera ebigambo byo osuubiza abantu bano si weewaawo. Era naffe tukusabira naye njagala kutegeeza ekigambo kimu ky'obukulembeze buva eri Katonda. Era Katonda yalonda n'okusaanyiza n'akola ki? N'asaanyiza. Era ye yakulonda n'ogenda ku Parliament. Era nze njagala kutegeeza ekigambo kimu nti obukulembeze kuyitibwa. Kuba kuyitibwa kale no Katonda akubeere. Kakati ogambye oyogedde ku kyenguudo era wembadde nkulaba nange nkulabye ng'ogidde mu mmotoka naye si eri gyemmazi. Eno esobedde esanvu ebadde endala. Kakano abaamuno mumanyi amazzi kakubulira ekiri eno. Bwe tufuna omukisa bwe guti nga bw'oba ofuna omukisa bwe guti n'oyogera eri bano nange bwe mbafuna bwe bati bwe bakole emirimu gyange kubanga okimanyi nti ekkanisa ki zibadde enzigala. Bw'obadde ojja ogidde mu mmotoka omusumba w'eno bw'aba atambula abadde atambuza bodaboda omusumba piki ate omuvubuka nga nze oneetegereza omuvubuka ngaani kale bw'otuukanga ng'ompeerezayo emmotoka enyiriwe naye njala kwebaza abantu beeno abeeno kubanga bano bajja buki abantu bano omulimu ogwo bagutandikako akati olwokubanga gwe mukwano gw'abano oyo kyalisa akimanyi naawe janguwa ye kigozaaliwo sekigozaaliwo abo bakimanyi bamanyi omulimu gwenkola ki gwenkola. Njagala enkuba weba etonye nga ne bangamba nti His Excellency Bobi Wine agenda kuziika eri ng'asobola okuvuga n'enkola ki. Njagala okubiririza abantu bano saagala sente nnyingi nnyo maleyo emmotoka eyo gyevuga ntonotono si ya kanisa era nze bwe nvaawo ndeesigala nawe bali kujjukira nti naye His Excellency bwe yajjako ennakawuka waliwo ettaffaali eryateekebwa ku ki ku mmotoka nga basekigozi bano bwe basse bankola emmotoka eyo tebagibwako sente nnyingi. Bano abali wano bwe baba abantu bantukolera ebiina wano bwe mbadde ndabanga buli omu bwakuwaayo omutwalo gw'obukadde bumeka bonna sekigozi si bwebugulayo mwogera amazima si bwebugulayo ku mmotoka eyo gyenvuga gwe si bwebugulayo mwe mbadde mumpa sente si bwebugulayo akati ngenda kuyimirira wano ne His Excellency
Kakati nze mulirize ngambye ne honorable Alozi asajje wano. Alozi asajje. Nze temugenda okukolera ekigambo eki. Nze Ninda Thomas nzikiriza akoze eki. Weewaawo ndyoke musabire omukisa. Ati njagala okubiriza abantu abakozi yo batulira. Apeeyo obukadde bonna. Tunajukira nti bwe twaziika jjajja babiri amaliriza emmotoka z'eddongo. Era ekyanga ngenda ng'ensimbi nzikola ki? Emmotoka eri wali aliko ekigambo nti Jungo Parish. Eyo tumaliriza. Obukadde bumeka? Bonna. Ngambye nzikiriza nze Ninda Thomas nzikiriza akoze eki? Okutyo. Kubanga mmanyi nfunye okusuubiza kungi ate era nebiyitawanya si weewaawo naye mwe mwagala his excellence si we kiri zekansooka embongeko aŋŋambye muwa naye biri yali amazima ngavuddeko omuseera omusonga nga mazeeyo mukadde wange sebo neyanza okufuna omukisa okuweebwa omukisa tetumanyi nti Katonda akolera mu bantu be. Tumanyi nti abaweereza ba Katonda buvunaanyizibwa bwammwe buli kuffe. Ffe tulina okumakinga sure nti tubalabirira ate mulyowo emyoyo gyaffe n'egy'abalala bonna. Era mukadde wange nkusabye ozikirize nkole pulaani emalawo ensonga eyo. Zeno saagala kwefuula akamala byonna nga bannaffe abalala naye nina bakulembeze bannange wano olw'okulokola obudde kuba enkuba yiino ate tulina okuziika n'olw'obutalowoozesa bano bannaffe abazze okukungubaga ti ate tuba seetinze tubasolozeemu sente naye ate wakati mu kwagala ekigendererwa kituukirire. Saba onzikirize nkwase muganda wange ono Matovu obuvunaanyizibwa wano tuli boolaba banonno bwe kitaba ki bagenda kuba ababaka ba parliament era bebo bano boolaba wano waliyo n'abalala abali eyo so mbasaba onzikirize okusobola okulokola omulimu okwase ba MP bange ng'obakwase kati mukulu Matovu atubulire ekyasobola okukola kati ne bano batubulire kyebasobola okukola kati bayinza obutabimaliriza ssaawa zino okudda emazima olw'ekirowoozo kyakajja ate nga bwe ŋŋambye saagala abantu balowooze tubasibidde wano kubanga twagala obajjamu ssente naye ate twagala solution eyo tugifune. So baganda bange musobola okupleginga eri omusumba kyemusobola then nekwasagwa obuvunaanyizibwa n'omakinga sure tampa ripooti nti mwalemeddwa okutuukiriza webaisiba tweyanza Mr. President omukama yamuwa eriiso erirabira ewala era obuyinza n'amaanyi nga bw'abagamba biri mu ki mu bantu kati musooke muwanikono buli awanise owanise ekikonde kya $5,000 kyagala wano akabbo ngenda kakwata entandikwa yengenda okuteekamu Mr. President ng'entandikwa buli ali wano taddemu $2,000 ngenda kuva wano nga buli omu tuwandiise kyogenda okukola $2,000 tugaddemu tukolerewo mwesatu nga tukolerewo kale bannange mulage amanyi g'abantu mujje Aloziasi mukolerewo nga tukoleri bannange buli omu ali wano nsaba ababaka abayisimbyewo mujje temutuswaza mujje buli omu aleete kyalina ekikonde kyo kiyamba tolina mu kikonde kyo kyekikunde kikweyimirira mukuba bannamagye baavo kyolina kyonna bannange twetagawo ka social distancing katono buli omu
Nakiyingi. So Mr. President, kampeyo bano abagala okukwejinga katono muzindaalo bongere kyebagenda okutuwa kibe nga kitutuukako. Sebo alozira baganda bange abakungubazi ensonga ezoogeddwa musajja wa Katonda ate nga eggugu eryo alitise His Excellency Honorable Kyagulanyi mbadde nsaba tuweebwe ennamba y'essimu mu